tukolelemu bali komawo kati bawe nyumba oyo omugagga waliwo omupangisa ayagala okupangisa sipangisa kyabwerere kali kisigeko langi eno patro ne batugamba bagenda tukanikira yesi bajja kanika naye tugamba patro zamwe muzimanyi wiiki baziwaliita 100 ekitegeeza ffe ero situgenda mukuddanga mukusabiriza abantu babawa amafuta tekimala poliisi weba tebazisaawo eno ey'ekiwanga batugizeewo poliisi ya wansi kuyefu esobola okukavalinga abantu b'omu lumuli bugoba kiwanga Lwanda nokubamba okutiya kati poliisi batulongadde nnyo tusaba IGP atuwe motoka batukomezeewe pakingi yange bano abasirikale batukuumira emmotoka zange yona n'emito gyona giweddeko emmotoka ekyali motoka ki motoka etudde nnyo waliwo nawe babadde bakolera alugekabadde bamu enkulu enkazi kwegamba bayitye ne basumula kino ne bayingira kakati mu kuyingira wano basangawo nga ki nga waliwo ne balemwa akati tusooka kwatako nako okulaga emaze ebbanga ddene poliisi emmotoka eyokoye asobola kukola mirimu gya poliisi kubanga omuluka munini kumbi muluka mulamba abantu bakomyewo yeffe poliisi obakaza ka Kiwanga eri wala kyamazima okuva batutwalako poliisi posite neya yeffe tuli mu kaseera kazibu poliisi posite ne badde ekavalinga ng'etwala Lumuli etwala Bugoba etwala part of Kasokoso Kiwanga Kasokoso tuli mu bulabe bw'amaanyi okuva poliisi posite no yakavawo n'akafuna cases 10 posti gye batadde station gye batugase eri wansi ng'agenda ku Coca-Cola ew'omugenzi Kyeyamaani Mulinde so service delivery abantu otuukayo n'ofuna services tekibanguyira mangu twagala nze njagala okugamba IGP ekyamazima kiri nti planning ya poliisi gye mwapulaninga mu G9 si ye yakakati ebifo byaffe biri highly populated
bijjuddemu abantu bangi ekitegeeza nti twetaaga abasirikale bano mugamba mugenda tuwe emmotoka zikole emmotoka ze muwa liita 2 ez'amafuta wiiki amafuta tugenda sabiriza batuuze tukoowe bukooyi amafuta ganaavangawo bw'ogatta abantu beebadde serving ebitundu ebyo byonna bali mu mitwalo 2 kuba ezooni eyange egenda mu mutwalo gw'abantu kati bw'ogamba nti ogijjeewo ogiteeka eri wansi mwogera mwaziwadde pikipiki ze muwa liita 5 wiiki amafuta operation egenda beeta mugamba mugenda kanika emmotoka ya poliisi tejja tusobola ffe tubagamba mutuddize poliisi posti yaffe poliisi eno weebadde ffe banenjagala otegeeza bannayuganda ffe tetusasula omuzira kisa yatuwaliizi tubadde tetusasula tubawa nga tubafunira webalemeddwa n'ofuna ku kyokulya ne tubawa kati bw'ogamba Uganda poliisi nti buno bubalemye omumanaginga faaka ffe tukasobola okabeezaawo akakiwanga Lwanda bakomyewo poliisi yaffe kabadde akaduuka nga kajjula buli kanafu kano abazzi b'emisango kati bakatadde eri waggulu eri emawutu kati kyetugambira nti tusaba poliisi IGP tusaasire Kiwanga yefu wakiri ebeere special case otuddize ka poliisi kaffe ekyamazima ba VIP be tulina mu kitundu kyaffe nabo tebalina bukuumi bumala mu Kiwanga muno mulimu under secretary minister wa water Cheprotis omukulu Cheprotis naye asula muno ba commissioners bangi abasula muno kati tubasaba Uganda police mutukomezewo poliisi yaffe ya yefe tufune obukuumi obumala tuli mu kaseera kazibu yagamba nkuuma mu kikomera kya mukama wange bansayiningira kuuma mukulu kuuma minister sina byengenda kujja kuuma eno wabweru BBS bakomyewo poliisi yaffe bagikomyewo kyeya ewange kati tetukyebaka nga bwe twali twebaka ne tubulizaako ekiro tuzuukuka netutandika okutunula ebweru okuwuliza kiki ekigenda mu maaso kasatulira enva ziri nga ziboggola neeno nga ziboggola era nga tuzuukuka kubanga tutya okuva kuwuli bajja ne battira wano abasirikale aba night watchman 2 ate tuzzeeyo mu mbeera eyo mu kutya kwegamba obuweereza mu bantu baba banafuyiza obuweereza kubanga tuli bangi akati bw'oteeka police post mu kifo ekimu abalala bo tebafuna buweereza kubanga abapoliisi balina okutambula ate nga tebasobola kubeera buli wamu buli kiseera bw'oyita poliisi ng'ofunye ekizibu ate kibakalubiriza okuva gye bali okujja ano so singa baali wano okumpi bandibadde batuuka mangu basajja batulesewo kati bali mutubba bubbi batubbye batuyingira mayumba bazibye esimu banziba sente zange buli kimu batubba kati tukoye bandi tuyambye ne batuzizaawo poliisi bintu babitwala juli ekiro sawa nga 5 awo ne batutwala butwazi ebintu baleka mu bisigadde byonna ne batwala kati tumanyi batuyambye batyo tuzizaawo poliisi IGP mwami enchola inze ndi mutuuze wa mu Kiwanga Lwanda nja kusaba ensonga zino wabbanga twasaba poliisi nga babbi batuyiganya ne tubeebaza kubanga mwagituwa naye ate ensonga eyagibatugisizzaako twagitegedde era mubakomyewo kubanga babbi bo batuli bubi Kiwanga Lwanda ekyalo ekikulembera mwami Kasirivu tetumanyi nsonga lwaki mwatugyeko poliisi mugikomyewo twebahe ku tulo poliisi nga bakagijjawo ku lunaku lwennyini bamenya enju ezaali ziwera ennyumba 3 kati tubasaba okufuna otulo bakomyewo poliisi yaffe kubanga twagenda ogisaba nga tulina ekigendererwa twagiwa n'ettaka lyali lyabatuuze tilyali lya gavumenti apoliisi yaffe bagizeewo
bekwatekwata bagijjayo bazeewo poliisi yaffe. Omusajja wuyo bamubbye eggulo, poliisi olwavuddewo bamuyingiridde kiro ne bamubbirawo. Kati nange wange bajja era naguze buguzi jambya namba muwulidde n'atema muteme. Omuntu ajja kubanzibye bubbi, nja kubanzibye mubbi kasita ajja ekiro ewange nja kumutema buteme. Naye batuyambe buyambi gavumenti ezeewo poliisi posti zonna ezavuddewo. Tewali buzibu. N'abasajja bagenda tubba batumalewo. Iddwa bisaaliro okuba nti poliisi badde tuyamba kinene okugijja ku kyalo ne bagitwala. Kale kitunyize era abatuuze tuli basanyufu okuba nti poliisi yaffe bagitutte.